olwaleero abayizi b'ekibiina ekyomusanvu mu butongole batandise ebigezo byabwe ebyakamalirizo era agamu ku masomero ge tutuuseemu tusanze embeera etambula bulungi nga bali mu bakebera okulaba nga bayingira ekigezo kyabwe ekisooka. Ku ssomero lya Nakasero Primary we tutuukiddewo tusanze abayizi bali ku parade ng'omukulu w'essomero n'akulembeddemu abakuumye ebigezo wano babayitiramu ekisembayo ku bigobererwa. Oluvannyuma babakebedde ne bayingira mu bibiina awategekeddwa okukolera ebigezo. Buli muyizi abadde alina omukebe ekiragira ddala nti bagenda mu lupapula lw'okubala. Bangi balabiddwako nga balinga aboogera n'omutonzi abasobozese nga batandika ebigezo ebifundikira emyaka gyabwe 7. Ebigezo bireeteddwa mu kibiina era wabaddewo okubikebera oba si bisumululeko nga bakiikiridde abayizi batemya bukofu. Omukulu w'essomero lino Rogers Nambuli atutegeezezza nti ebigezo bitandise bulungi nga abayizi 244 bonna weebali. Baana tetulina buzibu nabo, twabafuna basome. Ensonga zonna ezikwatagana ne parents contribution zibeera z'abazadde. Kale twogeraganya n'abazadde okulaba engeri gye bateekwa gye bayinza okumalayo ebyo ebibeetaagisa okukola. Nga tumaze okukola ogwaffe y'ensonga lwaki bonna mwebali bakola ebibuuzo. Mukono we tutuukidde awakuumirwa ebigezo ebyokwerinda bibadde binywevu ddala ng'abakulira amasomero bazze okubinona. Akulira ebyenjigiriza mu munisipaali y'e Mukono Farida Nasolo atubuulidde nti ebigezo bikyatambudde bulungi. Tubifunye budde, bitambudde budde, tetufunye kutawaganyizibwa kwa nkuba, twabadde tufiise okutya. Buli kimu kiri bulungi. Ate mu masomero ge tutuuseemu okuli Ngandu Primary ne Elastand Dollar Primary abagakulira batubuulidde nti ebigezo bitandise bulungi. Tuludde nga tubateekateeka bulungi era tukakasa bulungi nti bajja kukola, Mukama nga ye mubeezi, bajja kuwangula mu byonna. Papers ezisooka olwaleero twabateeseteese bulungi, twatandise ne briefing yabaddewo nga 7 ne tubabuulira ebiteekeddwa okukolebwa n'ebitalina kukolebwa nga bakola ebibuuzo era tusuubira nti beteeseteese bulungi. Ku ssomero lya Palace Junior Kireka batuuzizza abayizi 65 nayo batandise bulungi ng'omumyuka w'omukulu w'essomero Johnson Abayizi bw'annyonnyola. Prepared these candidates enough and we have given them a lot of tactics and techniques in order to attempt their primary leaving examination. We thank the parents for their support and the teachers who have truly taught them. Ku Kittante Primary tusanze abayizi bafuluma ekigezo ekyasoose era betwogeddeko nabo batubuulidde bwe kibadde. Era pepa ya math tebadde nzibu, ebadde fair kuba tebadde nzibu ate tebadde nnyangu. Bye twasoma byennyini nayo temwabaddemu waaka wa P7 adde P5 P4 waaka. Ese twasoma naye nga bataddemu tricks like obugezo ati nga oba atusomeye bulungi question oba atusobola kiyita. Pepa ya math ebadde nnyangu naye wadde ebadde tricky naye era okozesa obwongere ebeera nnyangu. Omukulu w'essomero lya Kittante Primary Jane Kyakuwa Mugisha atubuulidde nti ebigezo byatuuse mu budde era tewabadde kutaataaganyizibwa kwonna. Bakoze okubala ku makya, bino ebibuuzo byatuuse mu budde saawa 2 byadde byatuuse dda, so nga abaana babirinze tubirinze ne bagenda mu bibiina bwe ne bakola ne batudde okubala era baŋŋambye tujja kuyita bajja kukola bulungi nnyo kubanga tebibadde bizibu ate nga byonna baabisoma ebibadde mu lupapulo. Abayizi 7,947 be beewandise okutuula ebigezo by'omwaka 2023 nga batuulidde mu bifo 1,442 okwetooloola eggwanga. Nze Andrew Sebbira.